Sokugwa eggulu lirimu. Eggulu eriri eri. Eggulu liryokusatu. Kati wano obera mu kise obera kati kasobola kwatuka mu ggulu eryokubiri erisooka wate obera mu kisenge. Kubanga tata ali mu kisenge ennyo yaba yatuka mu ggulu erisooka. Eryokubiri oba okuzeekuzeemuko nga n'ebyokola bikola ki? Kati abagenda mu ggulu eryokubiri bibo sitaani bayogera nabo ng'abalaga nti ye Katonda n'abatwalako ne mu ggulu. N'agamba nagenze mu ggulu n'endaba Katonda n'enjogera ne Yesu n'enjogera nani naye nga yagenze mu ggulu eryokubiri Yesu gy'ali oyo gwe njogerako era ojja mumusinkaganayo nga gy'ali. Tujja kutuka n'abakutuka just twitideko buyitize. Wadde olina ekibuuzo ky'obuuza? Sirina. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yebazibwa abooluganda. Roland Seruyimali erinnya lyange. Nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba. Guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100. Osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu, naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente, okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. Ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo byali yagadde okutweyungako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu, banna Unique Media mwenna,
mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo, abali mu butale, ab'amaduuka, abakyala n'abaami, mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno pakasente tutuuse obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Okay, njagala tuddeyo ku bujulizi bwaffe. Kwa episode eyo esembyeyo tubadde tuddamu bibuuzo ebimu ebisatu maybe bye nalowooza nti byetaaga okuwaako clarification era nsuubira tubisomesezza bulungi. Of course. Bannange abanoonya zi parts zino olaba comment nga olakiteekako zi parts bibabuzaabuza, amazima gali nti paati kweziri naye mmwe temwagala kusoma mmalayo bye mba ntadde ku edingi okwo. Olaba temulaba zi paati mwe ne mulowooza siziteekako naye nzineeminga era kyemmanyi tutambulidde ddala paati kati kyemmanyi ziwere 10 n'okusobya. So paati soma heading gimaleeyo, paati ijja kuba kweri. Okay, n'ekirala nsuubira obeera nga tonnaba kumalayo video oba ebintu ebimu tobikomentingako kubanga waliwo comments zendaba n'otegera katono ya commentinze video tannagimalayo obanga yalabyeko esooka mu maaso wasookere n'ataddayo. Weesanga nga olumu Jeremiah ojja mufuna mu bukyamu lwa nsonga tewagoberedde. Kirungi nnyo obeera nga akatambi kano okalabye gusooka ng'okaguddeko ku paati eno gye tuliko. Oba osobola ng'ofunye obwagazi bwa Jeremiah ne byayogera obujulizi bwe, mbadde nsaba okukifuna obulungi oddeyo emabega ewasookera ku paati wano esookera ddala ojje ng'otambula ffenna ojja okumutegeera ennyo kubanga waliwo abamuguddeko mu paati zino naye nga wali nga tebaamutegeera. Olina atikawo comment for example n'agamba naye kati oyeeyita ki ye byayogera abijjawa n'otegeera kati teyalabye paati ziki ziri. Kale ekyokusomesa kyo tujja somesa. Amazima gali nti senga twali bakola bujulizi buno kujja kwogera bwogezi nenkola wenti nsuubira senga obujulizi bwaggwayo. Amazima gali nti bwandibadde bwaggwayo naye bugenda ne bugaziwamu olw'okusomesa kuba tosobola kuleka bantu mu kkubo nga tobabuulidde oba olina okubasomesako akatono ate oluvannyuma tweyongereza. Kakati we twakoma wali otugambye okutta ekkubo ogenze ewali waŋŋamba muti gwakulanga obutonde bw'omukyala n'omusajja n'okola bye wakola. Wali oŋŋambye otandise okkuba ebitabo mutandise okkuba ebitabo nga okyali awo era n'oŋŋamba wakolerako ku bantu bangi. Omwali omukyala gwe wakomyawo olw'okuba yali aganye okuwa ssente zo. Mukyala muwala omanyi sibaawula baali babiri. Waliwo gwe wayisa ne ku kyuma ne bamukebera nga talina kimuluma. Wacyankalanya ennyanja. Nakyankalanyako ennyanja nakyankalanyako ennyanja naye ennyanja gye nakyankalanya kwaliko ku kyalo amayembe mangi kati ne baagala kati kye nayagala nti abasawo bagendeyo kubanga nze nali maze obikyankalanya nga kyenjagala bazuule amazima naye nga nkimanyi eri asobola kuzuula mazima. Kati bwe baatuuka ku kyalo kumbe chairman gwe baatuukirako mwennyini nga baagala kunoonya ani alina amayembe ku kyalo ng'ate gali wa chairman yennyini. Chairman yakwata abasajja abo n'akubira abasirikale ne babatikka baasula mu kaduukulu ku makya ne babaza ku lyato ne bagamba badde gye baavudde ate tebadda balina okudda nga balina empapula ezibakkiriza okukola kati ate ku kyalo okwo era ennyanja eyo waliyo mikwano gyange bensuubira okuloka sijja gyogera toyogerayo naye ku kyalo ekyo nga kuliko abasajja nga bw'obeera n'amayembe 6 oba olina amayembe matono tosobola kubeerako kubanga n'abalina yingini z'amaato ku nnyanja ng'alina okuba n'amayembe agawera okusobola okusigaza omulimu gwe n'okusigala ng'alwana. Naye kati amayembe ago gayamba ki ku nnyanja? Amayembe nga bwe galeeta ebyennyanja n'ovuba nnyo
galeeta no I don't get it. Amayembe ago Lwaki bageeta? nga bw'owulira nti amayembe gaba mayambi. Kati amayembe ago ekibakozesa amayembe ago nti yaaba ayagala nga abenga yasinga. Kati mu kusinga kuli ye aba akimanyi sitaani akimuteekamu nti bw'obeera na gano gwaba akola ki? Gwaba asinga naye atakimanya ne neiba amuliraanye gakola ki? Gaalina. Kakati ku security ku nnyanja kubaako security. Naye kimanya eryato lisobola okujja ne libayitako nga teribalabye. Eryato. Naye nga weebali batambula. Eryato lisobola okujja ne libayitako ne ligenda nga teribalabye erya patrol. Naye nga basomose emaali bagijjira eno bagitwala eno. Ne batabalaba. Kati ekyo kyenkugamba nakikolako. Waliwo yaŋŋamba nina amagendo gange njala okuyisaawo. Naye singa nga yisaawo gali 800. Agange gali 800 ge bampadde okutunda gali mu kakadde kamu 7,000. Nanga ne singa nga yisaawo nja kutemera. Ne mugamba nti ojja kukola bwoti ne bwoti. Genda. N'asimbula amazima baamuyitako ebyawala babikwata naye yayitawo. N'atuuka ku lukalu n'anfutyanka. Bwe twateesa ate si bwe yayagala okukola. Yayagala ayitemu. Bwe yampa nasigala ndi munyiivu mu mutima. Ne mugamba oke kale bw'okoze. Teyampa. Kati olulala babimutikka. Mugamba nti sente zange zimpe nga tonakola ki? Tonnayitawo. Ng'agamba ze zange nzikuwa ntuuse kuba siina sente. Ne mugamba mwana bw'atuuka eri wankola bulala bwe twateesa si bwakola ki? Si bwakola. N'agaana ne mugamba nti anze ogwo si buliimu. Talina kiyatwala ne kakati kyamuddusa ku nnyanja nga bagamba yabba ebintu byabwe. Byonna bye baabikwata naye yasimattuka busimattusi n'adduka. Yawuga buuzi n'adduka ne byonna baabikwata ne babitwala. Ne kakati ne ku nnyanja yakola ki? Yaddukayo naye nga lwaki yanziba. So ebyo ebintu nabikolanga. Kati waliwo n'abalala era abali ku nnyanja okwo nga yavuba nga ye mu kuvuba tebamukwata. Kale nga ne baba bamukutte tebibeeramu nnyo kigoye weezinge mungi tasibwa biggwa mangu. Kiri ekimuliko kigonza abasirikale bano. Ekimuliko kikka ku basirikale bali ne kibagonza. Nga bw'olaba nti Yesu Kristo bwe bakwata abayigirizwa be ne babasiba mu makomera. Abantu basanga amakomera geggudde. Abayigirizwa ne bafuluma. Naye nga tebaalabye yabaggulidde ate nga kabaddeko amakufulu. Kati n'ekyo kye Sitaani kyagezaako okukola okuggulira bano bayiseewo ddiru zaabwe. Kati gyakoma okuyita kutambula ku nnyanja okwo nga ddiru ze zitambula. Muli mutima afuna confidence nti Sitaani akola. Teri amusinga. Kati kyekintu kyekimu ekyo ekibaawo. Kati ekirala bwe nva ku nnyanja eyo ntandika okukolera ab'obutale. Ab'obutale olwo nkyali mu process ebitabo mbikuba. Ebitabo mbikuba ku lwani njiina, Bible njiina, n'engato nzirina. Naye ng'omweso sikyakukosa nga sina kyengwetaaza. Omweso nalinga gulaguza kola ki naye kana tukesa nemba nga seetaaga mweso. Mulimu ebyetaaga Bible, mulimu ebyetaaga ku lwani nga zinkozesa nensobola ate okuba nga ngenda muki mu maaso. So nga ngwa ku b'obutale. Sami nkubulira ebigambo bino abakazi b'obutale balogo. Bamaama bafaabo. Abali mu butale ntunda nnyaanya, karoti. Naye nga ate okimanyi nti sente ezo ennyini z'omusawo bw'ozongera mu bizinesi bawako. Kapita aba yeeyogeddeko. Ekisooka mu byonna bo balowooza be basinga. Naye natakimanya ye aloga bano abali wano ye abeeranga wa mukaaga. Nga waliwo gwe basookerako naye nga buli ajja ayitawo bweki. N'abeerawo ne ssente z'okkola ezimutuusa transport tamulina. Ezimuzaayo ewaka nga tazira naye nga yaleese ennyaanya nnungi. Yaleese obutungulu bulungi. Ne balala bye balina. Naye nga bo baggwesa ye taggwesa. Asula kasasira ebivunda byayiwayo. Njagala kubabuulira nti essente z'okwata notwala mu basawo. N'okwata emitwalo 2 ate abakazi abola abawaayo ssente. Ze mu bantu beera singa kukolako basinganga mu bakazi. Abakyala be basinga. Kuba ye kasita omugamba nti okusinziira ku kyendaba. Ono mukazi agenda kutwalira takuli bulungi. Oyo omukyala gw'oliranye neighbor takuli bulungi.
agenda kukola kyonna ekisoboka ne bwe kuba kulya looni agirye naye nga takadaala kaalirako looni afuna emitwalo 3-2 naye alidde looni ya mitwalo 2 agawenzi. naye kati muba mubakolera oba muba bafeera bufezi? Nze nkubuulira Samike nga ndi mu kamera wano, nze sirina muntu gwe nabba. Teriyo muntu gwe nabba okujjako nze okunziba ate ne mbatulugunya. Abanziba bonna bakolako tokya ne mbatulugunya bonna nabeesasuza. Teriyo muntu gwe nali nkoleddeko ne mubba nga yampa ssente ze ne sikola kyayagala. Buli yenna yajja gye ndi namukoleranga kubanga nze emisango gye bandooperanga mingi nga nafuuka ka poliisi baloope emisango. Kati waliwo yagenda ku musawo, omusawo n'amugamba alina omunaaza eddagala naye alina oddumunaaza nga yeeyambudde. Ne bakola emikolo byonna n'awaayo emitwalo 3 emitwalo 3 bw'amala ogiwaya ne bamugamba agule n'enkoko ey'olujumba. Bw'amala okugula enkoko, lujumba yeefaanana etya? Enkoko ebanga erimu ebimyufu, eba n'ekinsuti kiriko ebya bbulaaka, kibanga tuba tulagirira abantu ate tukireka awo. Kati bamugamba agula enkoko eya lujumba n'agigula n'agitwalayo emitwalo gya 3 Omusawo n'amugamba akati ekisiraani ekikuliko kyova olaba tofumbirwa. Ekisiraani ekyo baakikwambaza, olina omuntu gwe weebaka naye n'akwambaza ekisiraani ekyo. N'amugamba kaakati tugenda kukola emikolo gino ojja gikola kiro 9 mbeera nga weetegese. N'amunaaza eddagala, omusawo n'amukozesa. naye babaako kyo bakozesa ankubulire akulimba bulimbi kati yenowe autu akugamba nti lyekkubo lyokka kuba byakugamba byo akugamba pointi zokka nga Sami tosobola kuwakana. Akugamba ayinza n'okugamba nti wabaddeko ne gundi of course yabasobola biraba ebyo bitono nnyo tiwabaddeko ne gundi wakola kino nakino asobola biraba. Kati bwabikugamba ofuna confidence noga musajja mutuufu. Musajja yabangambe nadde ne Jeremiah. Musajja yakozesa omuwala amuwadde ssente za namusiga n'obulwadde. Omuwala yalina amaka naye nga gayuuga ng'azze kutereeza bufumbo bwe, kutereeza bulamu bwe, n'afundikira nga awaddeyo ssente enkoko bagiridde ate bamusiiza obulwadde. Gw'omanyi abakazi balina abaana babasawo mu maka mwe bali bayitirivu. Oli mu bufumbo? Bali mu bufumbo naye ng'omwana si wa nnyinimu wa musawo. Annange ng'omwana wa musawo ekyo bakikolera ddala. Kubanga nze engeri gye nali manyi nti nze ndi mu Katonda byenkola bya bwakabaka bwa Katonda nga kinnumiriza era nga nnumirwa nina omutima ogwo ogulumirirwa. Ekinkyasinga ng'okunnyiiza kunziba nga bwe mba nkoze omulimo naawe kakasa nti ogenda kunzigyamu ezange zimpe kasita ompe ezange. Era kankuwe n'ekyokulabirako ekirala, nina omukyala gwe nakoleranga era ali mu kitundu ekyo mwembeera, naye omukyala oyo ng'asiika kipusi naye nga tasobola kukola nga tasoose kuntegeeza. Kati abasawo y'ensonga eyo nti bw'ogenda n'akuwa eddagala ne likola otandika ate kusinza musinzi buli kimu. Ate ekirala nti bw'ogenda ku musawo okubanga akolera eddagala bw'alikola ne likola akwata byonna n'akutunza ettaka lyo. Kati kyekimu era ekiri mu basumba lwaki nkoonako eyo mu bujulizi. Kati bw'agenda n'akugamba nti ku nnyumba yo baasaddaakirawo omuntu nagamba ennyumba egitunde oveeyo waliwo ekizibu awo. N'abapasita bakikozesa. Waliwo pasita akikozesa agoba abantu mu nnyumba bwe ennyumba eriko emyoyo emibi. Waliwo omukyala ali mu kkomera, baawe yalwanagana n'omuntu n'amutta. Bwalwanagana n'omuntu yalina ebyobugagga byonna. Oli bwe yagendawo omusumba yamugamba baawo yatta omuntu ennyumba eriko ekikolimo esente zambe zirina ekikolimo
bitunde byonna sente ozireete wano tuzisabire oddemu ogula awalala. N'atunda nga tategeezezza na ku baana, n'atunda ebintu bw'amala obbitunda n'atwala sente n'azitwala mu woofiisi n'amugamba sente ziizi. Sente bwe yamala oziteekayo n'amugamba kakati genda ojja kudda enkya tusabire sente zino. Omukazi yamala ewiiki nnamba nga talaba ku musumba. Addamu okunoonya omusumba nga takyamufuna. Akuba kagendako kwera osaaloope. Omusumba nga yeewozaako agamba nti nedda wano abantu baleeta sente nyingi ne bawaayo. Yawaayo. Era tetwamukaka. Yajja n'akola ki? Naye excuse gy'akola ki? Gy'ayina. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Era omukyalo oyo bambi okutegeera ebyama ebyo waliwo abagenda mu kkomera ne bakyalira omwami ne bamutegeeza n'abagamba nina mukyala wange ali mu kitundu bwekino bwe bakomawo bajje basinga n'omukyalo yabawa sitoola eno naga nti musumba yatwala ebyaffe byonna baabitunda ate ku bbeeyi entono ate nga nono tebamukkiriza gamba baana era nti abaana bayinza okubaamu kati abaana tebasoma baamuwa omulimu ku kyaki y'omusumba alongoosa lujja abaana tebasoma ali awo alinga masiikini talina nawe abeera omusumba yamubba ate n'amuwa omulimu. Naye abaana abo kakati ebyo ebintu byonna babanga abali mu kalica zibabanga zibabasomesa abantu kubanga gwe bongamba nti ife omusayi gwa Yesu gunaaza byonna tosobola kuŋŋamba nti ennyumba ngenda kugiyingira leero kangende nkola eddagala nfune n'omusawo twabikoleranga abantu bangi balina bizinesi zaagala kukola tugenda zigogola zijjamu malogo biki kuba gamazima beeroga gamazima beeroga. Nze nava mu butalo obwo ng'akatale konna nkatambudde nkamazeeyo ng'ono nga essimu eyange eyingiza emitwalo nga 8 nga ziva mu katale anti bateekako 5 mutwalo buli lunaku nga ninga yakola kabulanki ng'olweggulo nsolooza ng'era abantu batunda nenfuna ssente kati gole nagitambuliramu nnyo abantu bonna nga bakola ne bafuna ssente naga nti nze leero binkutekutemu naye nfunyeeyo 7 kankutereko omutwalo ng'essimu batoopingako nenkeera bwe batyo waliwo abampanga salale nga wa mwezi ng'oli ku salale nga ndi wa mwezi ninga kati ng'eri abalina booda zaabwe naye nga booda zaabwe buli mwezi ateekeddwa olipootinga oba buli wiiki ateekeddwa olipootinga booda okusigala ng'ali ku kkubo nga tebamukwata. Ababoda abo balina bannange ebyama kuba be bavuga abakyala ku basawo. Egyo emito gya booda muli emiti gy'amayembe. Egyo emito gya booda kino kyenjogerako abasinga bakimanyi.
sigeya njogera mazima kuba nange nabikolanga mu mitto ejja boda muli amayembe ngoku towulyanga nti oli yabye boda nemulemerera guza ki ekiba kyamusinisa omulemerera agibba negaana n'agikumamu negaana okwaka kyova olaba amayembe gatambulira nnyo ku boda era ebiseera ebisinga omusawo agamba twagala mafuta agamba nti anjafuna mafuta ntuma obusajja bwange bwagamba obusajja abagamba mayembe twagala mafuta tuma obusajja nobugende buleeta ebintu obusajja bwebwo aba ategeeza mayembe. So abaana ba boda bambi nja kubasaba mikwano gyange boda eyo gy'oteekamu amayembe olunaku lumu lugenda kukya okuto lyennyini ligenda kusaddaaka kubanga lwonaka mu accident togenda kuddayo complaining nti ate naguddemu ojja kuba mufu lyennyini lijja tuuka nga lyagala ggwe bali obatuwadde naye katwagala ggwe kati ntandika okukolera abo abantu mbakolera ntandika otraining abantu mu process eyo ntandika okusamiza abantu nga batandise okumpa ebirooto jjukira buli namba gye nafunanga olya nga manyina pulaza wange naye waffe ebintu byagana tusamidde lubaale akoze eki kati ogwo gwe mulandiro ogusinga okusamiza abantu bonna buli muntu ajja katugezeeko tukole ki tulabe abamu kyakwata abamu ne balema okutambulira amateeka ge nabawa ne batambulira amateeka agataali ge nalimba wadde ne bafundikira nga ate bafiiddwa kyekoze ki kyemba wadde kati natandika okusamiza abantu era n'essaawa zakakati abamu bakyakola bagana okuvaayo abamu bakyakola basobola n'okundaba wano naye mwenna be nasamiza bambi n'omulanga ngubakubira ekkubo lye nabalaga lyali kkyamu bakusonyiwe munsonyiwe kyenakola nali sikikola ki sikimanyi nja kubasaba ebintu byonna bye nabasomesa byali bifu ku sayidi gyendi byali bifu gye bali bakyakola emirimu bambi nja kubasaba ebintu ebyo mubireke mugenda kuzikirira n'obulamu bwamu ne famire zammwe zonna kubanga ndi wano mu kamera okutaasa gwe na traininga nammwe be nalaga ebintu abamu nga mukyabikozesa emikeeka gye nabawa emikeeka nagamba nagiwangangako waliwo omulalere yawawanga yaliwo yagala okukola okufaanana nze nali mumanyi yali gyali abamu nze nalina batraininga nga bakozesa emikeeka egyo ne bawangako empewo zonna nga totawana kufukamira walala nga lubalewo yona kati twatukeseera nga tukyakkiriza abantu genda mu nsozi kubanga bwe batukanga mu nsozi bazuulanga ebyama bingi ne baddukako sitaani bazuulanga bingi ebibatiisa kati bwazuula mu nsozi nasinga nemisana naye kati omukwatira obwongo mu kifo kimu nga ye wafukamira awo n'asaba akasente akafuna kati kyovola abamu abasamira lubaale bw'afuna emizimu 4-3 nalaba nga sofuna emitwalo 2-3 awo wakoma okutegeera kati asigala alya akasente ako nanywa omwenge n'abeera awo teyeeyongera nnyo wala lubaale amukwatirawo nga akasente akakola ki akafuna kati abo tebasobola ate kutuuka ku byama by'ebuziba ye yafunira awo era waliwo abalwadde abajja mu mbuga ne bajja mu mbuga ne booleeta kati ng'ate omulwadde azze mu mbuga ate yalootero jjajja biki byateekeddwa okukola okitegedde nti omulwadde azze mu mbuga ate yalootera jjajja biki byalina okukola ki okukola kitegeeza amaanyi ge gaba g'amaanyi okusinga kwaluwa ku jjajja kati kyekimu ate ekiri mu makanisa ng'omwana bw'ajja mu kanisa omwoyo amuliko amulaga nsobi zikolebwa muki mu kanisa ate nga bwazo abantu bazikkiriza kitegeeza amaanyi n'omwoyo gwamuliko musukkulu mu kusinga ku kanisa mwakola ki mwali era bw'obanga gy'oli ng'okubikkulirwa ku kugazi ku musumbawo kitegeeza osiye musumba alina okusumba bakuleetawo okuwabula nga gw'olaba nsobi zikolebwa si kusumbibwa gwe oba olaba ensobi noga nti omusumba ono yakola endagaano bweti yakola endagaano tebabiwulira abasumba okuwabulwa tebakuwulira anti okuwabula tebakuwulira naye ate lyekkuba eriyinza okuyamba abaki abalala kubanga oyo kizibu nnyo okuva mu kyaki nga talina bayogera nabo bawera 3 kyaki yonna ne webanga yabula ne muvaamu abantu aba 2 mukama aba afunye amagoba
ku mulembe gwa Nuhu abantu bawona 8 naye nga baali mu 10 na biki 10 ate nga bamanya amaki amazima. Kakati ekisooka mu byonna nakolera abo bambi abantu nanko okutendeka abo abasamize ne mbayigiriza okusamira abamu nabayigirizanga emyeso abamu ne mbabuusa amadaala okusinziira ku misambwa n'emizimu bajjajjabe gye baasamiranga nga irevu kwenkutwalira kati mulimu aba basamira lubaale ne bamukomya mu kkubo naye nga lubaale yali asobola okutambula ne yeeyongerayo kati abo nabasinkagana ng'ate mbatoopingako mbanguyiza sikirwisa wate kwetoloza genda eri kubanga amaanyi gonna nali ngakola ki nali ng'alina kati ngamba pushinga ne bagenda luddawa n'olabanga oli ajja samira emyezi 2-3 n'atandika okukola obusawo kati kimwetaagisa kola kingira asobola okufuna eddagala kati ekizibu ekiri mu bintu ebyo nti wali wajja nga ye okujjanjaba kwe kwa ddagala obusawo bulimu enjawulo wali wajja nga Sami oli azze naye ng'ogenda okujja nga bamubudde eddagala lyagenda okukuwa bamugambye omusajja ajja bw'ati ali bw'ati genda onoga ebikoola bwe biti obuyenge omunaaze bwe riti n'omunaaze ne bwe riti nga ye kyakola kati lwaki nkugamba bwe ntyo nti kitegeeza nti ogenda okujja waba waliwo abaakuyise bwe bootategedde wabawo abakutegeerera abagambye kati genda mu kifo bwekiti genda wano kakati mulimu abasawo katigole eyo nga ye ate abantu abasawo abasinga okunoga eddagala basinga batera kuba bakyala babeerako empewo ya nabuzaana nabuzaana yatera okunoga eddagala nakayima si muntu nnyo wa ddagala nakayima ebisempi bye ebisinga bya muzigo muganda matabulo muwemba ntungo si muntu abachwezi si bantu nnyo baddagala abachwezi si bantu nnyo baddagala kujja kulimu nabuzaana nalongo nabinene mukakabaka tagenda ku ttale nabuzaana ye mukozi nabuzaana yabanga ausigala yanona era ebiseera ebisinga bwe walootanga ausigala we wamwe nga alina byakugamba ng'onoonya nabuzaana naliko empewo ya nabuzaana ng'akubuulira kuba nabuzaana ajja mu lubiri lwa kabaka ettanda nga ausigalo okitegedde kati nga yakola emirimu kati ono naalongo nabinene mukazi bwakabaka bulamu ye yabaalanga wali nga n'abagereka kati saalongo ono kyava ayitako ewa nabuzaana okitegedde kati omwoyo gwe gwekulembera kubanga nabuzaana nabagamba nabuzaana enkoto nabuzaana yafumba yabeera mu kiyungu yamanya buli kimu kyonna ekikola ki ekigenda mu maaso era yagabula n'abaana abalongo nabuzaana ye yaleera ebyana n'agaana bali bakabaka batuula bakajjadde buli kimu kibasanga ku ki bali banene bibasanga ku mmeeza kati nabuzaana ye yava eno mabega najja nga alabirira abaki abaana so kati eyo kategole nimba nga ngitambuliddemu kati kategole gyembadde ngezaako okugamba nti waliwo abanoga eddagala nga kwe buyite bwabwe nga talina lubaale mungi gwagenda kusamira ng'omusamba gwenda muyita gumuwa obuyinza n'amaanyi gumutume nti genda mu busozi ontwale webiti genda ombika egomesi genda okoleba oti ye ne bamuwa obuyinza obwo nga ne bwe liba ddagala kisani ng'olina ekikuluma ne bwe abaana bano abalina obulira mu lubuto nsimanya akalira omwana yabadde bw'ati nga ye kasita akuwandulako amalusu n'akukunyizaako eddagala lye ng'owonye nga bwe buyite bwabwe kati ali ne wabaawo n'abasawo abalala nga ye ebyeddagala tabikola ki tabimanyi amala kuyita jjajja n'amulinnya ku mutwe ono asoose ye ogenda okujja nga yagambiddwa dda eddagala na buli kimu ekyokukola era ogenda okujja nga yakusuubira era eddagala n'alikuwa kati oyo obuyite bwe buba mu ddagala then ono omulala ojja noyogera ebizibu byo n'ayita bajjajja kati nga yo obuyite bwe experience eyo tagikola ki tagirina kati ne wabaawo n'omulala ng'ate okukebera amala kuyiwa mweso nga taligibwako naye nga akebera mweso obula bwe bawala n'ayiwaawo bakwata ensimbi eŋŋanda ne batabulamu endege ne batabulamu ebinusu bino ebirimu ebituli ne batabulamu bintu bingi naye kambuuze kino simanyi ogenda kingi mukama ajja tulungamya wokwata bwe wabikolako nabikolako n'ogira n'ogiroba obuntu bwammwe obwo mugira n'oyiwa oti kiki oba olaba wano
wamutugatta bugasi sikugatta wokwata omuntu bwamubona ne mugira muti ne muyiwa muti abantu mubabba. Kati kankubuulire olaba kya ogwo omweso gulaba anti awo oba olaba ki kati kyeŋŋamba gwawo oba olabawo kyawo anti kati jjukira ogenda labamu empiki mulimu ensimbi eŋŋanda. Ensimbi eŋŋanda ozimanyi? Yes, zishells rwandi wa ŋŋanda. Ensimbi eŋŋanda bwe bunabazisinga balasita babuteeka nnyo ne mu nviiri wa white. Ze ssente ezasooka bwe bayita ensimbi eŋŋanda. Kati baddira ensimbi mubaamu ensimbi ensiru. Mubaamu gye bayita ensimbi ensiru, ensimbi engezi. Ensimbi kati kana akabeera wano Donald yalogako wakimanyi. Nebintu byenjogera kantu baloze tulokoze bulokoze. Kwani Donald ali mu ddiiro. Alimanyi. Eddoga alimanyi. Kati olaba yabijjayo kitegeeza mutuuse ku kinyusi. Kakati ensimbi zino mubaamu ensimbi engezi n'ensimbi ensiru. So muba n'ensimbi engezi n'ensimbi. Ensimbi engezi erimu ekituli kuba yeri n'eriisa eraba. Ensimbi ensiru yo tebaamu kituli. Teraba. Kati babasinga bateekamu kono waliwo n'akasonko ke bateekamu. Wabaawo n'akantu bakazinga akabugo kabanga eddogo. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 9964 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 367213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire
Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese balinde je wano enamba kanji baddiremu omulundi gumu 0704 999 645 bannaffe aba Sakovich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeyanziza nnyo mwebale omutima omugabi mukama abongere nnyo omukisa. Kati bwabukwata bali nabo nyana buyiwa wansi bwati. Kati kiwenjagalo kati awo nti muyina bye mwasoma nti enensimbi weyegira weeti weyevuunika weeti kitegeeza kino oba mmwe muba muyina bye mulaba kati nsobola kati mubamu akantu twasibyeko akabugo katono nga kategeeza ddogo buli nsimbi gyolabaawo ebe buli kintu kyonna kyolaba omwo kiba kina kyekitegeeza nga olaba Bible nti buli kimu kyonna kirimu kina kyekitegeeza kakati bwe tubiyiwa wansi ffe tuba tumanyi kiki tukola nti bwe ndaba empiki eno etegeeza kino kati nyinza okubiyiwa wansi nizo nera oboziraba banziraba naye kati wabaawo zisonoka ne zidda mu maaso g'omugundi ono omulwadde aba yazze kati nze omukongozi nze mba ndaba ekyo okitegedde kati ate awo wate wetaaga mpewo okulinnya ku mutwe byaggattirira jjo nammwe muli gattirira naye babigattanga ne bakebera ne kyewalidde era nga bakugula ni Sami wayitiddeko n'olya ku mbizi eto yamwename byaggattirira nnyo kati wemba ntudde wano katugeze waliwo ali wano yeggwe musawo noziyiwa oti ejja maaso g'omulwadde kyekizibu zo ziyina engeri gyezikola walaba ku firimu ya Mr. Bonis kati walaba ku firimu ya Mr. Bonis bamugamba agenda noonya omwana wa Kabaka kati obuntu bwe yayiwanga bamuwanga direction bali babasomesa ku ddogo so era lwani nga wagambye nze nganze ndi mukirabira mu nsi ya mubiri kwanze mba ndaba buntu ndaba babukola omanyi tero bbula bamufu ani kati ate yeleve esookebwako wansi eba yelevu ya wansi Roland abimanyi abimanyi Roland agendako mu ssabo ne bintu byenyogerako Roland abimanyi wayandira munda ndagomwera kubikulira kakati era Sami basobola n'obugologa n'ensimbi zange zifa n'ogenda ne babiyiwa wansi kati mukubiyiwa wansi kali akabugo ne katula ku nsimbi waggulu oli omusawo alimanyamanya nti kati ddogo lirikola ki liri kusumbuwa kati mulimu empiki mulimu endege enjeru nimbaamu emyufu nimbaamu eringa eya yero kati zino endege zitegeeza misambwa kati bayinza okubiyiwa nimuvaamu endege enzirugavu yo nekulembera nti omusambwa gwa kinene gwabula kiva ku kikulembedde kati mukuyiwa wano bwoti omukongozi atuula awo bw'atuula n'atuna mu mpiki ezo n'ayogerayo ebyakola ki byayagala kati jjajja n'alandika okuziwa wabwati ama n'aziyiwawo kati bw'aziyiwawo gutuna buntu totesobola butegeera naye kati nze abimanyi manya nti ono aliko omusamba bwe guti aliko empewo bweti eddogo liri wano kino kiri wano babi basomesa oba omusamba gwe guli kusomesa kati ogenda obikola tobiyitegeera lumu omusamba kuwa okuwolesa nagage tugulireyo endege nga gwe bakutumanga gula kino kati buli kye bakutuma bakugamba kino kitegeeza kino nti eno endege ya mayembe ekitegedde nti eno endege ya musambwa naye kati kambuuzeeyo ekirala buuza bane munansonyi nedda njagala tegeera bintu bino na bulimba obuli mu bintu bino senga oyiwa oti ekizze mu maaso ne kijja senga oddamu n'obuyiwa Justin Case era kyolaba wano kyekigenda okujja tewali njawulo kisobola okujja mu foomu endala ate gibakoma okuguyiwa gwogera Sami ebyo byowagala tebannaba kukuloga kutuusa awo era tebageza ne mundoga naye nkubuulira ebigambo bino bye nnakola sikubuulira nti gundi yannyumiza nkubuulira ki kye nnakola kye nnakola
okitegeera aha tugende maaso kakati ebintu ebyo omuntu akuba omweso ogwo bambi aba ali wansi aba atandika kubanga basooka babeera mu mweso oba basinga bwasukkako batera okumuwa ku birooto nga ye alinda kwebaka bajjajja ne bajja ne boogera kati ate bw'osukkako awo abamu basinga bwe biremaawo nga biremye ku mweso ogwo biseera bisinga bamanyi okukuba engoma ne bayita jjajja gyakoleki ayogere nga jjajja waliwo muzzukulu waliwo ekikoze ekiganya naye jjajja jjajja gwe muyita tabaawo abeerawa mumuyita okuva mu nsi y'emyoyo kati ono omukongozi era tasobola kulinnya ku mutwe nga talina kyayambadde abanyankole bo batambulira mu bintu ebyeru obukooyi kati abaganda n'amawanga malasinga bakozesa embugo kati naye obawo olubugo lwa jjajja nga yamugamba lukole bwotu abasinga bagiyita enkutu waliwo enkutu wabawo ebintu kale wabawo olubugo oli mutajja anti ayambalira ku ggwe gw'omulya mmere anti kyeŋŋamba bwe mba sirwambadde tasobola kunninnyako asobola okulinnyako singa muba nga mwakikaanyaako kati nga twakkaanya ku luli bwe mba siwuli mutajja ajja waliwo ekimu ajja litagambye ajja taga naye bw'oba omuyita oyambala olugoye olwo n'oteekako enkofiira gye yagamba waliwo enkofiira ze bambala eziriko obuntu bwe butiiti biki n'oyambala enguleyo kati n'omuyimba ennyimba zibanga 3-2 ajja ng'alinnye ku jjoba ng'akangamu awo ng'anyenya mu ndege ezibeerawo awo naye biba bya ddala biba bya ddala ng'abuuza muzzukulu nsanyusa okulaba kasita ogamba nti jjajja kasita ga muzzukulu nsanyusa okulaba n'ogamba nti bagamba eradde jjajja tusanyusa okulaba kasita kuyita muzzukulu n'oyitaba ng'akonekitinga abaakumaze kubanga bw'agamba nti muzzukulu n'ogamba wangi ezokkiriza kati akonekitinga mu myoyo gyonna egy'abajjajjabo so by'aba ayogera aba akumanyi okuva ku A up to Z ng'era amanyi nekyokugamba okuteera nekyagamba okuteera tasobola kukikoonako lwaki aba alina okukuumira mu mbeera eno osigale ng'otambula kyova olaba bagamba lubaale magezi oba omukadde magezi kiri lubaale magezi si mukadde magezi tamanya kikyakola kyamukadde kati ekyamukadde yakyekyo tasooka kukubuulira poyinti aga mwana wange Sami weekwate bulungi mu nsi kubanga ensi eri bweti naye yandibadde agamba nti Sami obwenzi kibi obusamize kibi kino kibi takikugamba agaane banne mweyise bulungi weekwate bulungi naye amagezi asigala ageesirikidde ye ng'omuntu kakati ekyo ekintu kivaawo bwe kityo so kati bono nkulaze waliwo abakolera mu ddagala nga ye eddagala mwasinga otegeera kati ate eriyo n'abawa n'ababeerayo nga bo omulimu gwabwe gwa kuwanga mayembe nga ye gwe mulimu gwe mu lubaale alina dipatimenti ngazi eriyo gwe bayita lubanga yakola kiruma oyo yasiba balongo kati era tosobola kubatwala muntu atalina lubanga oyo banga talina mumpewo eyo oba olina okugumiikirizaamu kiringa baga nti omusawo w'amaaso taliiwo naye mukomeewo ku lwokusatu abaawo weebale nnyo kati ne wabaawo gwe bagamba nti munnange tumukebe ne tulaba kimuluma bamututekewo akawumpuli omanyi kawumpuli bw'aba alemereddwa okukebera omulwadde oba n'akubuulira n'obiwakanya asigadde abamuwanga oyo muwanga kyagamba kyekisembayo ensonga lwaki nagamba nti nayina engatto za muwanga muwanga obusawo bwe bwonna obusembayo buli mu ngatto kati ebintu bino buli muntu alina kategole ye kati nze nali ntuuse mu kategole ezo ng'ebintu ebisinga nsobola obbikola ng'abalongo nsobola obbeewangira nga nina lubanga ng'era muba mugenda kuwanga abaana musobola kuyita lubanga n'abaawo muwanga naye kwakkaliza naye abaawo ebbali teri kintu kisobola kukolebwa mu lubaale nga muwanga taliiko tekisoboka teri kiriyo kisobola kukolebwa nga muwanga takola yayiiya nnyo gambye eno script ngazi
kubanga bo eri abo nga ye omulimu gwe gwa kuwanga mayembe nga ne bwe liba jjembe ki teri jjembe limulema kuwanga ate bakolera ssente empitirivu kankubulira abasajja abo ayinza okuwanga ejjembe lya miliyoni 10 miliyoni 5 ye nga zaayagala percent era ne muteekateeka n'olireeterako ente nga 6 oba 4 ez'okulisalirako ezigenda okunywa ate nga ligunywa ne musala ente omusayi mulamba ente n'enywa oba ejjembe n'enywa ebidomola nga bibiri ebivudde mu nte. Kaakati naye kasooka embuuze ku kintu ekyo eky'essabo. Kati tuli mu setting eri essabo mubaamu ki? Essabo terigamba nti kale bye nandigambye ebiri essential ebitalina kubulamu. Essabo terina kubulamu ssubi eberiba lya .com bafuna essubi eryo etteete oluusi bayinza okufuna etteete waliwo n'omuddo omulala yo tebiteekeddwa kubulamu naddala nga kasubi kikigiyisa kasubi ne wabanga jjajja abagambye nti kati muzimbe essabo nga tekinologi yakyuka muzimbe lya tegula oba lya bbaati waggulu muteekayo essubi noba butono kasisa muteekayo akasubi lirina okubaako essubi. Kakati ekirala abasinga ebisinga bateekamu endeku kuba endeku bajjajja mwe banywera kuba wansi ekiriisa etteete bagamba nti era ne baba bagabula emizimu gijje bakozesa etteete kwe kutereeterera ensonga zonna n'emizimu gyonna givayo nejja ne gikkalira ne ginywerako awo era kyovulaba embuga z'abasamize tezibulako tteete ebbali. Etteete eryo mwe muva obuseke buno bunywa omwenge omuganda. Kakati ekirala muba temuteekeddwa kubulamu mubaamu empagi. Empagi yewanirira essabo bweti kubanga essabo ekiritufuula okuba nti lya laawundi sitaani yayagala okuwamba obwakabaka obw'ensi era n'akola empagi eyiye ng'eva wansi etuuka waggulu naye erina weekoma temalayo ate paka ku bire. Kati yali agezaako okuwamba obwakabaka ng'asinziira mu makkati gaabwo. Kyensonga lwaki tebazimba empagi eba wakati ya laawundi kubanga sitaani yanoonya okutwala obwakabaka bwonna. Kyekitegeeza lwaki bazimba essabo nga lya laawundi. Emyo gyonna okuba nga gitambula mu kategole emu naye nga girina kusibira no mu senta. Tugende mu maaso. Kakati kategole eyo ngibeeramu ey'okukola ebyo kuwanga mayembe nsobola okugawangira abantu nsobola okugawanga naye ng'ate nze nina mayembe ag'obutonzi. Juba nagamba mu ntandikwa nti Lubaale ow'obutonzi yalina amaanyi okusinga amaanyi Lubaale ow'obuzaale. Kati natambuliranga mu Lubaale oyo wasooka gwe bayita Lubaale ow'obutonzi. Kati gali amayembe okusinziira ku kye nali nayiga nti kye bansomesa nti amayembe gali agasooka ge galina amaanyi okusinga ku mayembe amalala gonna. Waliwo amayembe ejjembe lye bawanze obuwanzi teriba nnyo n'amaanyi. Wabaawo mukama waalyo kamanda. Kati kamanda nze gwe nabanga naye nti basobola okuwa ejjembe leero naye ate osobola okukeera enkya n'oliwangulula noddamu n'olitereeza buki. Kati oyo yakulemberanga kyova olaba mu mayembe gonna. Lubowa bagamba yakulira amayembe era bagamba nti ejjembe Lubowa, ejjembe Kayize, ejjembe Nambaga naye ejjembe erikulira amayembe gonna oba ejjembe erisinga erya waggulu ejjembe libayita Kiwanuka ate nga musambwa naye ate alina katundu kakoleramu nga jjembe Kiwanuka. Ne bamweyana alina akatundu kakoleramu nga musambwa ali najja n'akolanga ejjembe n'akolanga omusawo. Kati mu Banyankole bamuyita Katabaazi. Bamweyana bamuyita Katabaazi. Kitegeeza buli ekiri mu kali kyeno ne mwerimu ekiri kikyusa. Tewali kintu kiri mu Baganda nga tekiri mu Bakyoli, tekiri mu Banyoli, tekiri mu Banyankole. Lulimi lwe lukola ki?
lwe lukyuka ne bagamba naye kino kikole bwe tuti tukikole bwe tuti kati kategole eyo nagitambuliramu okumala ekiseera nga nzija njiga ebintu ebyo mayembe misambwa biki kati nekizula nti kiwanuka omuntu aliko kiwanuka asobola oyimirira mu muliro ne gutamwoki ng'aliko kiwanuka oli yennyini kaziina eyasooka owasooka so no kiwanuka ono ow'amayiyirizo asobola okulinnya mu muliro tulaba nga abasajja bakola acrobatics abasinga omutuufu mu muliro gumwakako kubanga aba yakkaanya n'omwoyo ogwo baba balina connection nagwo gwo bwe gukwambala n'olugoye terusobola kujja omuliro guyimiramu amanda bagakumye bwe bati n'obeerawo n'okwebaka neweebaka omuliro ne gwaka ne gumala ne guzikira kyenjogera nkimanyi kakati wakuvaako tobaako na injale yonna naye bw'aba nga teyakkalira bw'alinnyako ku ggwe bw'okwata mu muliro okuwulira omanya oyo teyakkalira obulamu bakubuuza jjajjawo omwekakasa nti ye tukume ekyo mukikume nga bakikuma nga webale nnyo nga bamuyita bw'amala okulinnya bwe pa awamba n'atambulira mu muliro n'agulinnyamu n'agulya ng'ate kiryanda mukama nga alyo najjamu nga liwola n'aliteeka wali ebbali naye ono gwe bavuddeko n'abanga mulamu nnyo kati bye sitaani abikola tulusonga n'ogamba naye mukama katonda akozesa abantu nedda sitaani yakozesa abantu abo kati kategole ey'amayembe kiwanuka gyejjembe ekkulu ery'omubbanga ensonga lwaki bayibuli etugamba nti tetulwanagana na mubiri na musaayi wabula n'abaamasaza ab'omu bbanga kiwanuka yali mu bbanga kubanga bw'olaba eggulu lya mirundi egi waliwo eggulu erisooka n'eryokubiri lyonna lyonna diversion ago mulina amatwale ga sitaani obwakabaka tabulina wansi wokka Jeremiah tontola sipiidi kubeera bw'osamira obulungi waliwo emyo gy'osinkagana waggulu awo nga gigamba ffe tetwagenda tegyasobola kgenda mu ggulu nga weegiri awo wegirwanira awo Jeremiah waliwo yaŋŋamba waliwo eggulu lya mirundi esatu eggulu erisooka eryokubiri eryokusatu era naŋŋamba gonna yagagendamu tuba mu ddiiro eryokubiri erisooka oba mu ddiiro eryokusatu oba katuufu oba ofulumya oluki kankubulireko genda owulirize obubaka bw'abagenda mu ggulu bonna ogenda kubwawula nti omu tebukwatagana nga mu mutima gw'omunda bw'owuliriza olaba kintu tekikwatagana nakino tekikwatagana kiriwa nakino kati eggulu erisooka n'eryokubiri oba okyali mu ddiiro naye bw'otuuka mu ggulu eryokubiri lifaanaganira nga eggulu eryokusatu buli kimu naye kasita lyeyabuluzaamu n'oliyitamu ate bw'otuuka wali birala bw'otuuka naye wali eryo eryokubiri lijjudde magiki so kugwa eggulu liririmu eggulu erireri eggulu liryokusatu kati wano obeera mu kise obeera kati ate kasobola okutuuka mu ggulu eryokubiri erisooka ate obeera mu kisenge kuba kati ate ali mu kisenge ennyo yatuuka mu ggulu erisooka eryokubiri oba okuzeekuzemukko nga nebyokola obikola ki kati abagenda mu ggulu eryokubiri bebo sitaani bayogera nabo ng'abalaga nti ye katonda n'abatwalako ne mu ggulu n'agamba nagenze mu ggulu nendaba katonda nenjogera ne yesu nenjogera nani naye nga yagenze mu ggulu eryokubiri yesu gyali oyo gwe njogerako era ojja mumusinkaganayo nga gyali tujja kutuuka nabakutuuka jasituyitiddeko buyitize wadde olina ekibuuzo ky'obuuza sirina ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.